First of all, tusoke twogere ku battles ezitambula. Battle yani nani? Battles zifuuse battle twakasembayo funa ya Shiba ne Cindy. Okay. That is a healthy competition. Kiri okenze sitina mu buzibu ekyo. Nti njagala kugono nono kikwongera mu namanyi okwera creative. Bafani baffe tukongera okuba nti banyumirwa. Kubanga kyatwongeza mulimu guno. Basanyusa bafani nafuna musede. That is a very healthy competition. Sijiri nako buzibu. Kireka industry yaffe. Nedda tewali. Tejina if yadde kemogola ko bwe kati. Kitulaganga abayimbi abayina entale nnyingi. Ekyamazima ate saagala kubuuza bafani baffe tewali ntalo, but that is a very healthy oba noonya bwe nkiteeka mu Luganda sikiinaamu buzibu nti omuntu yeeyongera okuyiiya, omuntu yeeyongera okwambala, omuntu yeeyongera okupafominga oba tuli ffenna buli omu aba anoonya kukula kirekako omu nga ayisizza ku munne bwe kati okolakola industry ekula. Sophie gwe tukuwaane mu battle Azawi bamusobola. Ne azawi tansobola. Toza nkwate kusamba Gombya ono. Lwaki era mwami gw'osaba? Ati kati abakazi tebansobola, musajja yasobola. Kasente yagala kaza mu famire. Akasente maama bwe teyagaliza ani alikwagaliza. Kyoga gwe levo z'abakazi wazibuuka. Wange kikyonoonya kiki. Bwe tutudde wano tuli ku ki? Ngulevo z'abakazi wazibuuka. What are you trying to insinuate? Era onoonya bwe nkuubagana naye wamaaza bwe nkwagala nnyo sweet love. Sophie twagala ku federation ne UMA. Mabegakawo bonna bagenda mu parliament. Naye gwe tetwakulaba. Nali busy kyakubiri nzikiriza nti ffenna tulina kuggwera mu parliament. Kuba bwe tugamba nti tuggwereyo. Kitegeeza nti twasindikayo representatives. Oba tewabitegeera. Sigenda kukwekwekerera nti nze obukulembeze bwa industry nabuvaako nti ekisande kyange kyaggwako nensigala mukyere. Si buli omuntu yali mu parliament si bwe gule. Naye entalo wakati wa UMA ne federation zikuze nnyo. Mmwe muzikuza mu abakamera mmwe. N'akantu akatono kukanuka mu kazimbulula. Kikyengezaako kyenjagala mwenga mamaze mu abakuze entalo ezo. I want to appeal to my brothers and sisters nti buli omu amanye rooli ye. Bino ebintu bibiri byanjawulo senga mubitegeera mmwe bannamawulire. Association ng'eya UMA bweri. Federation ng'eya federation buli emu erina kyekola. Federation kuŋŋaaniro lya associations. UMA is a federation. Olowooza si kye kiseera beegattibwamu kuba UMA yeeyawula ku federation. Wange ebintu ebyo lwaki mbuuza ku butundu bumeka obugenda mu kiro. No, anti gwe ng'omuntu eyaliko omukulembeze. Si kye kiseera beegatte industry etambule. Buli omu amanye rooli ye kyensobola okugamba. Togere ku nsonga ya copyright. Ogiraba otya? Ensonga ya copyright definitely buli muntu yandiyagadde okulya ku ntuuza. Nja kwebaza nnyo Honorable Hildeman, Honorable Kayemba, Honorable Rachel Magola. Thank you so much for the representing Parliament. Kyemukola kyakabi nnyo. Tusiima nnyo nnyo bye mukola. Kati ffe naffe tusabe tuleme kubayiwa tukole kye tulina okukola tuve mu ntalo. Awo wennyini waliwo ekigambibwa nti abayimbi mulinga beerabira abantu abatandika ensonga eno ya federation naddala omukulu Hildeman. Nti yatandika ensonga ya federation. Nti mwamwerabira temumu appreciate nze. Federation nga federation. Eya copyright. Ekintu kya copyright kino kivudde mu generations ziri ez'emabega. Kitaddemu amaanyi. Anti kyemudde nkugamba nti mwebaza nnyo because now ali mu parliament. Nti tatwerabidde era ekyamutwala mu parliament yadde representing abali abamu constituency ye naffe atukwatidde omumuli. Kintu kya copyright nja kukijja ku generation ziri naddala gye mmanyi nti kuva ku Papa Moses Matogo bazze tugoba ekintu kyekimu. Naye buli omu akikola mu ngeri ey'enjawulo buli omu akira ku munne. So saagala mugambe nti generation eno yetandise okulwanira copyright nedda. Okkiriziganya n'abantu kye bagamba nti abantu abamu bagyesibyeko bwesibi. Ngaani? Omukulu wa federation. Si muyimbi.
anti yagamba yagigobako era yagirwanirira. Kiri kyenkugambye kati bwe mbuuza ebirala oba onoonya ntalo. Kiri kyenkugambye generation after generation kize tulwana okugoba ekintu kyekimu. Kenzo bw'aba ajja asaba copyright mutuufu muyimbi alina wasize nti kugamba alina okulya ku ntuuyo ze. He's 100% right. Olowooza etteeka lino linaakola okusiza we muzze muligoberera? Nga lwaki terikola? Liri mu ba law implementers nga lwaki terikola? Kyonna Katonda kyanatuwa. These are different ways of serving the nation now kyetuliko. Buli omu alwana mu ngeri ye tulabe tufune kye tulina okubeera nakyo. Nga tukyaliko ku nsonga ya copyright, UPRC ekuŋŋaanya ssente zammwe abangi ze bagamba nti tebazifunangako era twalako nga bawadde obusente butono nnyo be baabuwa. Should you hope nti kati egenda tandika okukola? Kati ekintu ekyo kisibu kyetusinga okulala okufuna ekizibu nti communication eno etuuka mu bukyamu bwayo nti obulimba bungi mu mawulire mwe gemufulumya nti ssente ezafulumya UPRC yazigaba si zeezo ze yakuŋŋaanya. Abayimbi bo bakitegeera nti waliwo bagiyita batya envuddemu omutwe nti bagezaako it was a sample kukuŋŋaanya ssente ziyise ku social media. So si UPRC zetu UPRC tenasasula muyimbi kibi nti erinnya ndyerabidde nkute offhead singa mbadde njonna ndi kukiyeredde is it post for something bwe bakuŋŋaanya ssente zo era ne basampolinga nti Sophie oluyimba lwo for example WhatsApp erukubye emirundi emeka tize zino okubaganyamu kano koofisaawo kaako naye there's a lot of miscommunication eyita naye ate neeyonoona ekyandibadde ekirungi. Sophie gwe omu ku balina ennyimba ezisinga okubibwa ku mikolo. Olowooza engeri eyo gye bakubamu ennyimba z'oku mikolo naazifunamu singa copyright ebeze era mugenda zirondoola muti? Kiri wabakama baffe ababazi b'amateeka nti nze nga Sophie sinza kuddayo n'onsanga nti oba niri ku kizimbe waggulu mbaleekana nti bannange mupesendeza wabula if you work as a team tujja kufunamu kyekyo nkikakaza. We work as a team, we have the same voice. Tuyambako bakama baffe kati abakutte omu right now akutte omu muli Hildeman ne Honorable Rachel Makola tulinayo Kayemba Solo tulina kuyimira mabega waabwe tutabaswaza byakulwana nga bye twakola. Yes. Oyogedde ku bye mwakola ekifaananyi twakiranga kitambula nga mulimu okulwana kungi. Bosi Sophie yalimu. Tewalimu naye era abayimbi bwe bakola omu wakola ekintu. Kakikutte bannange abankikira baaliyo kyannaku nnyo nti tugenda ne tubeera too selfish nti neerabira nnyo nti nze Sophie bwe mba omuyimbi bwe nkola akantu katono nnyo we kati abayimbi babakoze ekyo bakikoze kyali kikolwa kibi ekondema bwe kiba kyetaagisa okwetooda I will apologize. Bahonorable baffe twabaswaza nnyo simanyi nti bakyalina n'omutima oguddamu okugamba nti omuliro kankukwatire waggulu nga gye gubadde. Sophie entebe ng'ewooma basiba otya omutima n'ogamba okulembeze kwobuti ntebe ki eyali ekuwoomeddeko tonkutte olimba. Sophie ebigambo bye bisembayo eri bafanzi ne bannayuganda. Bannange otusobezza batusonyiwe tubaagala nnyo tumanyi ffenna ekonomi etunyiga lumu essaawa zino ffenna tuli baavu naye nebaza nnyo bafaani baffe mmwe abaanagamba nti mu bwavu muno Sophie talina kyakulya amutsimba omutwalo. We really appreciate it. Thank you so much. We can't thank you enough. Byonna ebibi mubirabe nti kabi kagenze kayise. We are human beings at the end of the day. Ng'omuntu yenna bw'anaasobya ekyenjawulo ekiriwo nti ffe twambadde olugoye lweru ne bwekuba ka sport aka red kalabika naye mutusonyirayo ne tutambula ffe bammwe ate munaatulekera baani.